Omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro ono nga deputy spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform olunaku olwaleero alina message gy'aweerezza alina obubaka bw'atadde bwenjagala okubanga nkuwa ku mukutu guno ogwa Redson TV nga bw'ogenda okuwulira so kati gw'atana subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 6 mwezi gwa December 2024 omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ne ttiimu ye lwe lunaku lwe baategese lwe bagenda okubaako kye balangirira era bo bagiyise big announcement teboogera kiki kye bagenda kulangirira wabula bagamba bayina kye bayita big announcement omukolo guli gye guli nga bwe wawulidde we byayogeddwa nga wawulira we byogerwa kubanga babisiinyaako obusiinya kati we twogerera gwampuliriza wakati ng'ebyo byonna ebyogerwako bigenda mu maaso nga bannayuganda bangi basuubira nti Mathias Mpuuga ne ttiimu ye bagenda kulangirira kibiina kya byabufuzi era nga Mathias Mpuuga kino kyagenda okukwatira flag mu kalulu akagenda okuddako nga presidential candidate nga sinnakuwa bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro njagala nsooke nkuzeeko emabega omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yava mu kibiina ekya DP Democratic Party kino ekikulemberwa Norbert Mao nga Norbert Mao yakwata ekibiina kino n'akitwala ewa General Yoweri Kaguta Museveni era oluvannyuma lw'ekitwala eyo kati ye minister ow'ensonga ez'amateeka mu gavumenti eya NRM naye ng'ekibiina kya DP Mathias Mpuuga ne banne ky'ekibiina mwe bava era nga kyoperatinga nga ekiri ku ludda olwa opposition kati awo njagala kubanga tugendawo mpola mpola ennaku nga 2 emabega mukulu yawuliddwako ng'ayogera ng'agamba ku ngeri Dr. Kizza Besigye gye yasibiddwa bannayuganda ne baba nga tebafuddeyo kwegamba babitutenga ebya bulijjo kino nno yalaze kirabika kyamulumye era oluvannyuma lw'okugenda ku kkooti n'abeera omu ku abo ababaddewo kyalaze bannayuganda nti ono alinga agezaako okukomyawo oba okuteekawo enkolagana wakati we ne Besigye oba ne banne be bagenda okukola nabo ekibiina ekipya jjukira nabali aba PFF abakulirwa Dr. Kizza Besigye Erias Lukwago n'abalala nabo bali mu nteekateeka eziggulawo ekibiina ekipya kati ate n'ono omukulu naye essaawa yonna agenda kubeera ng'alangirira ekibiina okusinziira ku bannayuganda abayina oba abasomola eby'omunda nga sinnakuwa bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro tuddeyo k'emabega Mathias Mpuuga yafuna obutakkaanya ng'ali mu kibiina ekya DP ekikulemberwa Norbert Mao Mpuuga we yafuna obutakkaanya oluvannyuma lw'okugoba munywanyi we era munnakibiina eyali deputy president ow'ensonga za Buganda amanyiddwa nga Betty Nambooze Mathias Mpuuga yawalirizibwa ye ne banne ne bava mu kibiina ekya DP era ne babeera mu bbanga mu mwaka gwali gwa 2017 gwali mwaka gwa 2016 nga tugenda mu kalulu aka 2016 baalabwako ye n'akabinja ke nga balinga abajoyininze era bajoyininga omukago ogwa TDA oba Go Forward ogwali gukulemberwa John Patrick Amama Mbabazi nga balaga nti gwe mukago gwe bagenzeemu era gwe bagenda okgenda nagwo gubeerenga gujjako General Yoweri Kaguta Museveni naye nga jjukira Amama Mbabazi yali yakava ku bwa prime minister mu gavumenti y'emu eya General Yoweri Kaguta Museveni bwe twavaawo Mathias Mpuuga ne ttiimu ye bakwata ekkubo ne bagamba kati ffe tugenze tujoyininga ekibiina ekyali ekito ekyakatondawo ekyali kyakatondebwawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu y'abavubuka abaali bayayanira enkyukakyuka kati gwampuliriza Mathias Mpuuga mu mwaka gwali gwa 2020 ennaku z'omwezi nga 13 mwezi gwa 8 ye ne banne abalala 11 baasala eddiiro ne bava simanyi kibiina kimwe baali kuba sijaga nti bava mu DP block newankubadde bayambalanga bu apron obwalaganga nti DP block joins NUP era nga mu bano ngenda kusomera list mu kuva gye baava oba mu DP block oba baali bavudde mu TDA kuba budde obwo baali mu TDA baali balina omukago n'ekisinde ekya Go Forward ekyali kikulemberwa John Patrick Amama Mbabazi bwe bajoyininga ekibiina ekya NUP ennaku z'omwezi nga 13 mwezi gwa 8 2020 era Mathias Mpuuga yali abakulembedde akuliko Joseph Gonzaga Sewungu oyo yasigadde ku mulamwa kwaliko Medad Lubega Sseggona kwaliko Betty Nambooze kwaliko Moses Kasibante Muwanga Kivumbi Alan Sewanyana Sempala Kigozi Sentongo Robina Veronica Namaganda Florence Namayanja n'abalala kati okuva ku olwo bangi bakyasigadde ku mulamwa gw'enkyukakyuka era balaga bali mu kimu na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
tebakomaawo mu mwaka banga lizze litambula baatuuka ne bateekawo embeera era nga bakulembeddwamu Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'okulya ssente ez'omuwi w'omusolo emiliyoni 5. Mathias Mpuuga embeera teyasigala kyekimu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baamutuuza ne bamutegeeza ti ffeno mu NUP munnange tetukkiririza mu nguzi era ebyabaawo ebyaddirira wabimanya sijja kgenda mu mboozi ezo. Mu bufunze yawummuzibwa okumujja ku bwa Deputy President w'ekibiina ekya National Unity Platform mu kaseera ke kamu nga yali yakamala okukyusibwa okuggyibwa ku kifo kya Leader of Opposition n'asikizibwa Honorable Joel Ssenyonyi olwo ye ne bamufuula commissioner owa Parliament, ekintu ekyalabikanga ekitaamusanyusa nga bwe twogerera kyekirinza okuba nga kivuddeko embeera y'okuba nti ateeberezebwa okuba nga agenda kuggulawo ekibiina ekyobufuzi ekipya era nga gwe mukolo okugenda mu maaso. Kakati babuuzizzaako ku Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ayina message gy'aweerezza, ayina obubaka bw'ataddeyo bwenjagala owulire then nzije tubeere nga ate tutambula mpola mpola. Saagadde mukolo guno guwa platform wabula mbadde njagala kuwa message eya Deputy Spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro n'oluvannyuma nsooke nkuweekokko ku byafaayo by'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga olabe ddala omusajja ono butya bw'ayinza okuba nga azunzezunze mu bibiina ebyo n'asigala ng'ate akyali relevant. Wabula n'ensonga endala gye ssinza kulekayo bw'otunulira colors ezitambulira ku kaadi ze batambuzza ezitambulira ku mijoozi gye bambadde colors ezo bw'ozitunulira zikulagirawo bw'oba nga osobola okufumiitiriza nti bano ssaawa yonna bali mu muteekateeka za kulangirira kibiina kya byabufuzi. Wabula kale ezo ngezezaako okunoonya kye ziri pulezenti nga kimbuze okuggyako kye nsobodde ofuna zifaanana fulaga y'eggwanga erya Cote d'Ivoire abangi lye bamanyi nga Ivory Coast erina fulaga bw'etyo esooka green wakati white side eri waliyo kale eyo eya orange era bw'otunulira emijoozi gyabwe oba ebisaatisaati bye bambadde oba kala ezitambulira kuno olabira ddala nga tewaliiwo njawulo yadde eddakiika n'emu. Mukutu gwa Red Zone TV